oyinza okubuuza abantu bonna yadde abayise mu bumyufu bw'ebibiina ebyenjawulo nti mwe puroguramu yammwe mwasuubiza ki nze gaye nja kujjawo ifrisi nja kusaawo single tax system nsaba omusolo gumu baguyita sales tax income tax njize ku 2% kubanga ye rate of growth netolabye mu nnaku ezo uliriza soko tombulira sawa minisita uliriza programu zange yagambye don't talk about ebitundu nkaaga muveko bibansuubiza banna Uganda babikoze discussinga bwe baba bikoze banoonyeza akalulu banoonya kaaki kwongera kukola birala oyinza okumbalira kuba mu bye baasuubiza mu gundi ewedde bagamba nti bwe tunaagendera mu 2026 nga buli Munnayuganda ali ku middle income status level kitegeeza asobola okubeera n'obukadde 10 ku akaunti nga bw'aterese mu saving. Njagala mubuuza abo abasuubiza ekyo ekisuubizo buli Munnayuganda tunula ku akaunti yo inako obukadde 10 kati bazze nti to protect our gains gwe mu gains oyinamu mu bibafunye ego oyinamu mu bafunye tuze tukuume ebyobugagga bwaffe that is why nali nkuga nti we need a debate so that politics should be a contest of ideas abantu bonna batuule eri Mwami Museveni ali wana abavuganya abalala bali awo tuogere eri ensi esalewo. But it cannot be a contest of who has most money. Ngomu akwata bukwasi musoro na akwata gwe yajjeko eggulu ku mafuta n'akubira Bank of Uganda n'ayita bano naga mubadde mugamba ki basi mbawadde obuwumbi 3 how ozijja wazo obawa no way akutta omusolo gwabwe agujje mu consolidated fund abawaddeko as panado to sedate them kuwonyaako bulumi morphine kyono kanso obulwadde bumuluma nnyo mumukube morphine aleke kuwulira bulumi naye kijjeewo obulwadde busigala bulya busigaddewo so at the end of the day ensonga eri gyoyogeddeko nti president yayisa abavubi tennyanja abantu bavube wabasanga bavuba sikubayita abavubi tebaaliko baavu era tebasabangako bisente bya bisaako one yakozesa kimu deprive them of their livelihood abasajja bavubi babadde Entebbe okedde enkya bonna bagobye ku nnyanja mu Ntebbe tebalina we balimira ojjeeko abavubi abasukka mu 3,000 mu 4,000 mu 5,000 omuvubi alinga wa boda alibwako gwe babajja naye alina koloni y'eryato n'alibwako bano abakola bu restaurants amaato we gagobera abakyala abafumba emmere na biki byonna nti bw'ogenda ekigungu be baliwo bw'ogenda ekasenyi be babaddewo yeyo fishing economy n'alibwako bano babadde asappulayinga nti ye bw'amala obivuba n'aleetera bano ababitunda then ne factories surviving do you know how many fish factories have closed creating room for only bannaffe abava ebweru. Yes, Abachina bali strong. Yes, tukimanyi they're one of the strongest economies. But why are they in fishing? Kuba bo be balina okutwala ennuuni. At the end of the day, sente ziva mu nnuuni mu nsi yonna zibalirirwamu wakati w'obuwumbi 6 ku buwumbi 8 obwa dola. Uganda bwetafunana mu mmwanyi. Kakati olutalo oluli ku nnyanja si nvuba mbi bakuba bano bave ku nnuuni bo babeere nga be bagitwala n'Abachina. Si nvuba mbi? No, kubanga bw'eba nvuba mbi gavumenti egaba obutimba. Gavumenti ekwate gaya tusudde nti ebadde envuba mbi tiyagundi tikatugaba obutimba tu gwe tokwata ono eyaleese obwennyanja obutono kwata abugula buli gwe tunaakwata ng'aguzaako ennyanja akatono tujja musiba emyaka 9 byebikozesebwa biyitawo kubanga ono abutunda uliriza bw'anaaba talina market tajja kuddayo bivuba biri so at the end of the day n'ebireeta n'envuba embi poverty kyaba bavubira ku ttaala because bw'amulisa ettaala obwennyanja nga bukola ki nga bujja kitegeeza there is demand naye obuzibu we buli nnuuni kyova olaba baggaagwe tosobola kufulumya nnuuni why is an export ayina ogifulumya yokka nti basayininze pact hidden agreements
ne China kubanga China mu pharmaceuticals mu nuni muno mwekole diba line riba ku capiso eno gye tumira nuni era ngenda nensekerera nasanga ko munyankolo omuna ganze Syria kyennyanja ne mugao oli musiru omira capiso nti ndi ku capiso ze mira ne mugao oli ekyennyanja ngatamanyi ignorance inakwe nasanaga fete tulya byennyanja ne mugao oli mujega kakati president yagenda naga nze Syria byennyanja n'omubuuza wali omize ku capiso nti ye wamira kyekyo enuni gye bakozesa okukola ki capiso why enuni eri dissolvable dissolvinga mu ki mu mubiri 2 gye bakozesa okukozesa wuze ezitunga omuntu bwe baba bakulongosezza ze zikola ki do you know how many people be bakolako surgeries mu nsi ezeetaaga stitching bangi kubamu awo calculator in the whole world ogenda mu bantu abasukka mu miliyoni 100 be bakolako surgeries every year naye nga ani alina production line eyawuze ezibatunga ki nuni 2 waliwo dissolvable substance bagiteekawo buteesi kati tebakyateekawo wuzi bagigatta ennuuni eno n'ebidissolving ebiringa gaamu ne bagisiba 3 bagikozesa okukola gundi zino bwe ziba ziyiisa amaviivi gano bwe gaba gayiise enseeso 70% abantu bwe bakaddiwa ne batuuka emyaka 75 and abazungu n'abajapani n'abalala balina aging population baddamu ne babazimba amaviivi gano ag'omu magulu ne joints kitwala over omutwalo gumu ogwa $, bakozesa ennuuni 2 ekitegeeza demand weeri ey'ennuuni etagenda koma kiddemu nti etagenda kukola ki etajja koma etagenda koma so it takes men of knowledge to build a nation ekitegeeza n'okubonabona kw'abavubi tekugenda koma kubanga demand weeri anti bano bo buli wali ssente bajja bwe banaabaga nti ziri mu kasasiro bajja baga temuddayo okuyoola kasasiro bo bamweyolere bajja gatuleese investor ayoola kasasiro mark my word nkiddamu these ones want to create a slave society mubeere nga mwenna mufukamirira bo nga babaga basi gwe katukuweeyo basi katukuweeyo ekyokwongerako district okkanya nakyo kya busiru South Korea has 51 million people it has 22 administrative centers 22 Uganda has 45 million people 0.9 between that and 50 mwina districts 146 zaaki the issue is not administrators the issue is the services when you create an administrative unit you create more demand for abakozi b'otalina kakati gavumenti yemu yajja negamba tukendeeza ebitongole bya gavumenti kye bayita rationalization era tugenda okujja abantu abamu ku mirimu kubanga ebitongole bingi tebiina mugaso bitwala sente nyingi nkubuuza za bwereere is it important okuyita Wakiso oba Mpigi district ng'ogiwa Buwirinnya oba n'ogiyita city naye nga tesobola kufuna sente zizimba luguudo what is more important construction of a road or naming of a place kuzimba luguudo 2 abantu b'e Masindi baagala ddwaliro nga lirimu amasannyalaze lirimu n'abasawo do they need to be called Masindi district or they need a hospital buweereza ddwaliro liryetaagisa exactly common sense kyekiri kye nagambye nti omusajja omu yagamba nti boddira omuddugavu n'omuteerawo eryenvu n'omulaga ne ssente atwalawo lyenvu lwaki obwongo we bukoma ku lyenvu tamanyi nti ate ssente zigula ekiwagu n'okuzaalamu ssente endala nkubuulidde era omulala yagamba nti boddira obwongo bw'atamanyi n'obuteeka mu kanyonyi kabuuka kadda mabega lwaki kubanga obwongo bulowooza budda mabega okusinziira ku minisita kati nkulaze Rafael Magezi ulira South Korea $1.7 trillion ze producing owulira erina 51 million people by independence
oba by 1962 katugambe Uganda we yafunira independence South Korea yali etusingako obuwumbi bwa dola tugambe nga busatu si bungi nnyo olwaleero bw'olaba ensi zino ebbiri emyaka 62 later mwenanga ne population pattern eringa yemu bali bayina 1.7 trillion eza dola ze bayingiza what did they invest in? Number one, education. Batandikirawo ne bagamba value a teacher muwe sente nyingi you will get the best product. What builds a nation? Men of knowledge. Therefore ensi yonna nga teina kye yakoze investinga in imparting knowledge, human resource capital development. Wano kiri kitya ate kiriwa nkugambye omusomesa wuyo bamutaddewo nti ayagala kumwongeza ono namugaa tusobola okuweereza abaala DC ne basomesa kakati naye omuddugavu olw'okuba tetulina shared mission and vision abantu bonna bandivuddeyo ne bagaa no sooka kumusomesa kubanga gwe ne boonaatwala omwana mu ssomero n'omumalako miliyoni 2 ng'omusomesa agenda omusomesa talina moraalo nga ne byamusomesa bifu naawe oba okosekose mu gaalumonde ye 10 times 0 answer eba ki 0 a teacher that is not motivated akuwa product ki when a teacher is not motivated what product do they give you omuzadde wandibadde concerned nnyo nti omusomesa tali happy going back to class tekitegeeza nti this man is happy it translates in your kids bagenda okubabaddiza nga bonna bali mu kutwakinga ewaka kubanga reason ki omusomesa akusomeseza omwana netamanyi mission. What does Uganda want to achieve? The global demand eyaba plumbers erimu over 1.5 million plumbers. Uganda producing aba librarians. Librarian, Bachelor of Librarianship simanya na chi nayenga plumber ne bwavirawo mu P7 n'asomera emyaka 2 by senior 3 he is earning. Why are you wasting the time of this parent? Plumber whether male or female is globally required. Abali ebweru bananjulira okubira plumber ng'ennyumba yeetonya asooka n'akuwa wiiki okujja omwagala amangu naganja kolera $10 buli ssaawa ate nnindaako amakulu plumber oyo tomusaba na certificate kubanga enju eriikinga ebintu byo byonooneka byabuwanana ekizimbe kiriikinga tomala namubuuza bumanyirivu na bukugu bwalina obuzizaako kamyufu ali nnyo omuti certificate obw'oyagala buweereza masanyalaze gaddeko gwali omubuuzizaako kwaba abali nnyo omuti kuliko ayina diguli tekuli kuliko ayina diguli simanyi wali ogenzeeko n'owulirayo diguli ya kamyufu electrician wali electrical engineer gyeri electrical engineering is broad naye ono ali practical kamyufu gavuddeko muli ennyumba mmeka 10 kajje najja n'abaga bwentunula wali katawutu ya gundi erayika ye yakubye najja yesimwalo oginaawo ndi mitiyana eri kummeka 85 bajire mu 5 kamyufu 80 emeka nadda n'abaga mwina waawe 8 muzeyi tulinawo wane ensanvu akangende nedda tuziwezeza buli nnyumba ereete 8 oye kamyufu nga yeetoololamu akomawo ng'agazzaako mweke nnyini mmwe mubwebaza yakoma mu senior 4 oba 3 n'asoma electronics awo Uganda we yeetaaga be bali practical ensi be yeetaaga si Uganda yokka ensi zizimba high rises zeetaaga fire marshal kubanga ekizimbe kisobola okukwata omuliro kitegeeza ku buli kizimbe e Dubai ku buli airport balina fire marshal osobola okugugolingiraawo asomera bbanga ki to get a fire marshal certificate. The basic certificate mukubeera fire marshal takes 1 day olunaku lumu naye buli lunaku okubeera ku kizimbe basobola okumuwa emitwalo 2 ku 3
kutuula butuuzaawo nengo obukugu yabufunira mu lunaku lwo value boba valuing ekizimbe kino nti wabeewo omuntu ng'atunuulira kubanga kuliko apartments ebikumi 200 Canary Wharf kuliko abantu bagenze kola ennyumba zaabwe singa zikwata omuliro ani asooka okukola fire alarm ani alertinga fire services kitegeeza ati buli bw'osukkawo fulo 4 teekawo fire marshal kubeerako ba fire marshals 8 ku kizimbe kimu bwe kiba kya floors tugeze 32 how many fire marshals would you need egyo emirimu giri awo kakati wano bagamba nti omuliro gwakutte gwamazeewo emaali yaffe ya buwumbi yes kubanga gwohayalinga asikaali gwolowooza nti ate ye muzinya moto yajja okuzikiza omuliro byonna nga yagenda obikola. There is a reason why there is a fire marshal. There is a reason bano bahandymen plumber electrician omwana omumenya ng'omutambuza luutu nti newammwe mujaguze ku degree sooka omuwe zino practical skills ensi ze yeetaaga nti atya nti asobola okuzimba akayumba k'enju akayumba kaki k'emmotoka building. We are in a phase of construction for the next 300 years. Who do you need? Mansons, builders, bewetaga, plumber, electrician. They have jobs every day. Webali nyo bali dala president. Tino muntu atalina mulimu ku kyalo bamuga agenda opootaawo. Why? Lwaki? Kubanga amanyi alina obukugu. Ensi eri mu bulimi egenda kwetaaga fertilizers. Where do you invest? Ensi eri mu bulunzi egenda kwetaaga animal feeds. Do you know how many dogs are in the UK? Do you know like nearly every buli bw'obuuka ennyumba 4 out of every 5 homes one has a dog. Omuntu eri yerekereza okulya n'aliisa embwayo. Kitegeeza demand for animal feeds egenda kuka weri nene. It's becoming a lifestyle abantu okuwangala n'ebisolo. Abantu batrustinga nnyembo okusinga omuntu. They talk to their animals. They relate with them. Kitegeeza nti abantu bano just a second. Abantu bano bagenda kuba barelatinga nnyo n'ebisolo byabwe okusinga abantu. Vaccines bona abo vaccinating omuntu olina okuvaccinating ekisolo kuba waliwo obulwadde obuva ku kisolo ne budda ku muntu. Byonna byetaaga banabikola. Yes, kakati bagambye nti ono omusajja ye trainer w'aba pharmacist. Is a professor in veterinary medicine. Mukwate nga akalira. Invest money in research. Kakati ebyo byonna ekyo government ekikutteko abali mukungamba mukwegatta nabadde ndaba minister twegattire kwa ideologies ezo. Nabadde ndaba minister Musenero jo babadde baggulawo omwoleso gwa science ne technology ku emunyonyo wano yagambye nti kati amaanyi Uganda geetaddewo mu teknologiya gwe nga bw'ogalabawa gali mu kika kya waggulu nnyo era kigenda kuyamba Uganda ne Africa yonna. Ekimu okyogera kiralo kiraga amaanyi Uganda geetaddewo mu teknologiya wa nga bwe producinga ki. Start with the basics. Mu basic infrastructure ya technology mulimu bino wammanga. Either you produce the hardware. Mbulirayo hardware kanyamba omuntu wa bulijjo. Basebo ne banyawa abampuliriza. Mpe simu eno gye bayita hardware esimu oba computer eyo. Uganda producinga ki. 2, or you produce the software etuulako. Software yaliwa. Taliwo. 3, you produce the storage. Nti bino ebintu byonna bye tukola babistowalinga somewhere. The richest company now in the world ey'omugagga asinga eri mu bino bibiri wammanga. 1, producing graphic cards ezikozesebwa ze tuyita chips. Ze muita chips, computer chips. Bagita Nvidia. Owulira? Oba eyo yokka bwe bate producing ekyo ng'ekola storage.
abampuliriza storage kitegeeza ekifaananyi ekyo kiraba bw'okikuba ne bakitereka mu ssimu yo ye store ebitereka files zo wozitereka na buli kimu ensi yonna okugenda okujjayo mu bwongo obwo ina storage yo mu bwongo obwo eri ene emabega mu sekalootera konkona ku cerebellum ne diro oblongata ye wali storage yo omutwe gulinga computer nti guina processors nti eno frontal lobe bwe kuyamba ne protecting omutwe ng'eriko sikalu ekaluba naye mu maaso gaayo eina byesensi nga kyovola ba maaso gali wano immediately nerves zino ezisooka zigenda mu frontal lobe ne zibeera interpreted mu occipital lobe ne zigenda ne ziterekebwa mu sekalootera eno eri emabega kaakati ne computer eno wetugenze mu science and technology you invest in the following ekisooka oyinza okugamba nti nkola hardware Uganda ekola essimu ekola motoka ekola siriko uliri assemblinga motoka tezikola nga bwe yakola ki ate bulijjo batugamba bazikolera wano tekola teina kyekola naawe egatta emmotoka ebyuma by'ejjeeri ereeta omupiira negugattako ne yabumba ki teina just trying to reinvent a wheel gwe motoka ya Uganda kijoovuga Uganda ennungi ekola emmotoka gwovuga eriwa so toyogera ku ebyo birimu malya ga nsimbi they just wanted to divert money by creating certain bogus things nti waliwo gundi kira naye birala tebakola motoka baasembolinga motoka naawe so awo tuvuddewo naye nkulaga nti mu technology you build the following one oyinza okukola kino kye bayita hardware oba n'okola software ye programming yetuulako bw'omala ekyo bw'oba tokoze ebyo wammanga oyinza okukola accessories nga bw'onoolaba eno cover y'essimu it is a what accessory oba charger oyina kyokola okola headphone ku byonna tewali kikolebwa wano okola speaker mu hardware toliiyo mu software toliiyo ennyanja gye mukuba gye mugobako abantu erimu sirika sandi ebukakata mwandibadde mukola glass kati bino minisita byagamba nabuuza tosaagala ombuuze kuba minisita president yagamba minisita be ba fishermen tombuulira abo so glass eno gye tukola ebeera ku simu ebeera ku computer okulaba nti America olwaleero president Trump yagamba nti okureducinga reliance ku China at least to creating a glass factory gye bazizaawo I think Pittsburgh kubanga glass eno is an integral part of everything eriko okuslidinga smart technology kuno kakati mu byonna kampuni endala ebeera mu infrastructure ya technology either Uganda eyinza okugamba nti mu infrastructure we are internet suppliers oba tukola optic fiber cables ezitambulirwamu internet oba we have what we call data centers kiddemu data centers ezo ye wali gye bayita storage yonna gye bastowalinga ebintu bino gwe byoyita nogamba mpeereza ekifaananyi kyange kye neekubya mu gw'omunaana kyova olaba nti bagamba bw'onyiga nti about bw'ogenda mu ssimu n'ogibuuza about ekubuuza nti storage y'essimu yo oyina 2 terabytes era essimu bagiseera okusinziira ku storage ene computer device eseerebwa okusinziira ku maanyi gaayo aga processing processor level eina processors mmeka 2 storage era bw'oba toyina storage ogenda n'ogigula either ku Amazon web services oba ku Oracle kyova owulira nti waliyo omugagga omupya eyayisiza ku Elon Musk obugagga bwe buli mu ki storage services ogenda n'akuterekera kubanga essimu yo teyina maanyi gatereka bino byonna oyina okwewolako wobitereka ennyumba yejjudde ne weewolako store ya muliraanwa kyova olaba nti today artificial intelligence eri driven on data storage
ostowalinga data ono n'omufeedinga robot eno gy'olabanga computer n'ogibuuza osobola okumbulira bantu bameka abaakalya emmere mu ssaawa 2 egenda ne mweri mu data banka kyova olaba omwami oyo yagaggawaliddewo kubanga tugenda kuba tutambulira ku AI. AI kitegeeza the ability of this robot to give you within microseconds nekuwa kyoyagala within microseconds. Mbuulira abaana ba Uganda abagenda okulya emmere olwaleero abaana 37 kubanga ejja kubiri bye baatereka nekubuulira behavior yaabwe nekubuulira ne boogenda okukola. Nga tumaliriza ku nsonga eno Minisita Musenero yagambye bw'ati kati nga Uganda naddala mu myaka gino nze gye mbaddewo nga ndi mu kitongole kino nga minisita wa science technology ne innovation Uganda edduka misinde egy'ekikumi kubanga ebintu bye tukoze okubikola mu myaka 4 guno gwe gwokutaano biwanvuye nnyo weewaawo waliwo ebintu bye twasangawo naye nga galinga amaazi g'osanzeewo nga tegakoze mugga bulungi ogatwala mu nnyanja naye kati oyo minisita eyagula emmese ey'esente mmeka yagula emmese ya sente mmeka kozi bwali bukadde 7 jako ampuliriza tuli ku Radio 4 Radio 7 wamu ne Radio 8 ekyo lwaki kyegaye kyangu okulimba atamanyi kubanga omumanyi tosobola mu technology you run on the following either you invest in research gye bata invest in them. We can even talk about agricultural technology kanjikuwe simple ekisooka mu agricultural technology dira abantu abakola weather resistant or disease resistant crops temubateeka mu sente genda olabe ba research ababasasula sente mmeka. So there is no investment in research. There is no investment in production centers. Nagamba omuwala eyazuula food preservative munna Uganda bamutwala the Netherlands. Yali wano omuwala nga alajana nti bannange nazudde spray nga bw'ogikuba ku kimera kimala omwezi mulamba nga tekinnavunda wano tebamulaba mu value akozeseza bwongo bwe talina laabu z'asobola kugendamu bw'ogenda abasajja batwe Makerere balinawo laabu ntono n'abantu tebasobola kusustaininga ne chemicals teziriiwo. So we have innovators here but the government cannot support innovation. Kyova olaba kankuwa ekisembayo tumalirize Electoral Commission bwe yagenza okugula ensi gye baga nti erimu technology bagenza okugula biometric verification machines bagenzeewo si China. Musenero bwe yandize mubuuze maama nga tonnayogera bwe mwagenza okugula obuuma just to verify oli ateekeko ekyo omugenda okukola 226 babugenzeewa China naye nga netteeka parliament tennaliisa. Singa parliament tuyise etteeka ne tugaa tebukola zo sente z'omuwa omusolo zaakoze eki abaakubye eddiiru baalidde buwumbi 240 ez'omusiru omugezi yalya. Ampuliriza ndine President Nsereko owa EPU era ng'agamba nti emikono bamaze okugizaayo mu kakiiko k'ebyokulonda balinze lunaku kyemmanyi bwekyejja enteekateeka lwe zitandika ez'okwewandiisa kakati awo tulyoke tulabe mu kiseera nga mweteeka oyinza okuŋŋa nti njagala kubeera ejentiwo oba okuwerekera staff oyinza okuba ku namba y'essimu eno 070 put Mustafa's number 0 Samora has it 070 kabagirete 070 sigenda maaso okujjako ngezze bw'ogambye ate 07008 785 59 07008 785 0708785 159 n'abo abaagala okubaako ne kibawaayo agikubako nga ayagala ayagala maybe okumperekera oba okola contribution you're invited to make any contribution. Mu kiseera kino ebibiina by'ebyobufuzi biri mu kweteekateeka PFF
ne ANT Mugisha Muntu bali mu kwogerezeganya n'ekibiina kya NUP basimbe babeere mabega g'omuntu mbagaliza birungi singa bakutuukirira oli mwetegefu beegattako nze siina buzibu naye tebannantuukirirako bonna naye njagala nkuweeyo kino ekintu kimu I don't think it's appropriate okyogerako bannaffe abamu abagaa nti tebajja kusimbawo mukulembeze wa ggwanga mu kibiina kyabwe kineewunyisa ate bo be bagaa nti baatuukiridde ebibiina ebirala of course ewaffe tebannaba tutuukirira kye baatutuukirirako ndowooza kimu nga batusaba tubawagire ku bwa road mayor nga baga bannaye temutwerabiro tuwagira kati simanyi ddirwe kikola alliance gye bazimba ekola n'owokka oba kubbo nze sikola alliances ziri selfish no I go for values ebirowoozo byange mubiwulidde mutuwe crown land eno nti ttaka lya gavumenti erijja n'eririsikira ekyokubiri mutuwe omusolo naye nga baasooka ki protection agreement 1894 ngene ya America gye yawadde kata byoya byanswa nti protecting Israel yagenze okulumba nga ate ebyuma bikola air defense oli yazikiza nzikize wali n'akuba ne basesebula kakati ne bano kye bakusuubiza gavumenti ababa n'obuyinza sinti baba banjawulo kuggwe ekisooka bakujjako ssente nga babagamba tuzikuŋŋaanyize wamu n'osigala ng'oli mwavu bwe babakwata ne bazitwala kye bayita consolidated fund lyeggwanika kakati bwe babajjamu mwenna ssente bo ne baga kati katuziteekereteekere nga batemaatema pa kino ekyemmaaso kyange pa kino ekyewakati nakyo kyange pa n'ekyemabega kyange pa n'omukira kati gwe bw'okaayana ennyo ng'eno tetulya nga bakasukirako akanyama the principle of bukunkumuka politics bamuyise batya ddamu principle of bukunkumuka politics bwe bamala okulya ne beebajjagala bo ne bakwata omugaati ne bakuwaako kano akasigaddeko naawe n'olya kati abadde akaayana mu mmwe bamukasukirako kano akakunkumuka k'akagaati yadda n'agamba bano nti biteredde abakulembedde mu lutabaalo nnyo olw'okubanja obwenkanya sente zammwe zennyini ze bakwatako ku ngabana ne bamusimansizaako n'akomawo ng'omumagozibye disjoint them when you disjoint them aganye mukange musibe why were they creating prisons to create fear and for dominance badde manyi kumala bumenyi bw'amateeka ate teeka akiri oba omenye teririiryo yanjawulo y'amaanyi kyovola nti etteeka ekkulu mu ggwanga eritalina kumenyebwa baliyita treason lyekulu embo kulyamu nsi yo lukwe kitegeeza ki nti okuyita maanyi okuwakanya oyo yeeyazisa obuyinza era nga bagiyita siko bawadde obuyinza ne bwe mwekobaana ng'ani yabumuwadde abantu abaabwewadde nga baabumuwadde ddi nze kiri nkunnyonnyodde ebintu bisatu ekisooka the power over the gun 2 the power over land 3 the power over your money kyova olaba nti principle esooka gavumenti ecreatinga kye bayita legal tender bw'oleeta sente za mini kati zikyakola bakuyita ki mufere bw'oleeta ez'obo tezikyakola tezikola he who owns state power determines which currency you use number 2 n'adetermininga naani gwagenda okuwooza omusolo naani gwagenda okuleka nga tagusasula gwe tokimanyi nti eriyo abatasasula musolo bangi nga basuubula mu gavumenti ye nga basuubula mu ggwanga lyerimu naawe yes nga waliwo n'official policy eya gavumenti egamba omuntu nti gwe tukusonyiye omusolo bano bendaba bulijjo bwe muteesaako mu paalamenti omulala n'aganze bempakanya mu paalamenti ngamba tukendeeze lumu omusolo kubanga ono we gumunyigidde kitegeeza ate ono atasobola tutuukako luli baleeta companies 20 nti zino zo tuziggyeko omusolo kuba zasobodde okutuukirira president
nga yensonga kakati Kateregga atasobola mutuukirira Opiya atamumanyi ye nga bakwata nga bamuteekako agency notice ng'ebintu bye babiggalirayo sobola okusigira ekifaananyi ekyangu ng'okimanyi nti kati nali ngamba abantu nti Ifris ejja basuula nga ngamba basuubuzi muwulirize nnyo ebintu bye mbagamba. Namba 2 mulwane nnyo mujje twegatte tulabe nti tukyusa obukulembeze wano mu ggwanga. Abasuubuzi bali miliyoni 2+. Ng'abamu basaabaza abantu, abalala balwaninga amaduuka, abalala balwaninga restaurants. Naye mbalayirira bonna bagenda kugwa omuntu ogwo omu ku omu. Omusuubuzi bw'oyingira ekibuga okolerera bibiri. Ekisooka gavumenti gy'owa omusolo, ekyokubiri Land Road gw'owa rent. Ebyo ebibiri bw'oba tobiinaako sse. Mark my word. If you do not have access to reduced taxes and you do not have access to rent free space, ne bw'onojja ssente wa ogenda kuzireeta ssente zibulire mu nnyingi ogwewo ofulumeyo only buying time. Just bayisa budde kyova olaba abasuubuzi bamalawo emyaka 10 ng'aloota gamba nange singa ngende Canada n'enkuba ekyeyo. Nenge emyaka 10 agimaze akola. Anti gavumenti yeerayirira okubafulumya. When the official policy of this government ekugambye nti bassebo ne bannyabo nja kumakinga sure nti mugwa. Naye n'olaba abasuubuzi nze nabagamba sisobola kulinnya mu lukiiko lwammwe na president kubanga yakyogera lwatu nja kubasuula. Yakyogera jayo records ze yagambye abaleeta kalifuuwa simanya muleeta biki okuva ebweru. Ono agambye bizinesi zammwe zigwe. Naye abasuubuzi be bamu sebo babayisaamu n'akabbo bacontributingire mu 7. Kakati abantu baffe gwe manya nti there must be a special case eri ku muddugavu kubanga ono agamba baffe ente awagala ejjambiya okugisala gwefukaamirira wabula agiweewe tagigamba ddayo olye nkulwanirira obeewo yeega nti mwe munoonya byammwe. At the end of the day kyekiri kyeggaye nti omuddugavu gw'olwana okujja mu muliro ate yagamba nsasula okunzijja mu muliro osooka omuwe ssente. Njagala message eno etambule. Bw'oba oyina edduuka retail osuubula kuva bweru oyingiza muno maali nkulayirira gavumenti eno egenda kukusuula. Marking ebigambo byange olibeera eyo mu kitanda kyo nga weetooloola ng'ogansereko yaŋŋamba saayina magezi gategeera kuwuliriza kigambo kye. Egenda kubongeza omusolo buli lunaku. Nvudde mu parliament nga tusigala tuteesa ku musolo tulwana abantu batono. Kati ffe tuvuddeyo mwe mutuusa ekiseera ng'olonda nga bw'oyagala. Gwali mu mbaawo ejja kusuula kubanga egenda kuteekawo abatema embaawo nga baayo era nga gwe tokkiriza kutambuza yadde embaawo. Olwaleero kakube kutunda manda egenda gateeka mu special licenses ng'erina beeziwa kubanga baagala okucreatinga cartels mwe mugwe mufulume. Wabula mutuddeeyo mwesuddeko gwa naggamu gansereko oba onootutuukako ddi otugambye buulidde wano owulira. Bw'oyogera kubaayo oba otegeeza baliwa abagikiririzaamu bali abasobola okugenda ne bavunnama ne batwalayo ssente. Bandya nabo kati gwe tolindya nabo anti mu bukulembeze wano mu ggwanga mulimu abantu ba mitendera 3. Ekisooka bandya nabo ye ng'alowooza bwe bamusembeza ku lujjuliro aba afuuse wa mubbo. Ekyokubiri ne mubaamu bano bannyina bingi bakuŋŋaanyiza bingi era bataddeko ne ku mugendo gwabwe nti protecting our gains. Abo bagisoloozezaamu ne bafuna nga buli wamu bayita mu cartels ez'okunyaga ng'omwami ow'oku nnyanja bw'aggambye. At the end of the day okugoba abantu ku nnyanja nuuni yeebakubye emigga yereeta obuzibu n'ebyobugagga ebiri mu nnyanja. Ennyanja eyo baagisalaasalamu era bagenda gigabako pamiti. Bagisalamu batya? Njagala owulire ng'ebifo ebimu tosobola kuvubiramu omuntu yakitwalako pamiti nti wana amazzi galimu ensalosalo kati ate zigaana GPS nti mpita wano mpita wali anaagenda okuvuba mu wingi eyo alina kusasula nze. Creation ey'abantu okubeera abaddu nga baweereza balala
a class of slaves. Kakati banyina bingi bwe bamaze okufuna sente nyingi bagenze n'ennyanja gye bali mu kwegabira. Kakati class esembayo ye yaffe banyangira abaagaana okola ki anti ffe tuganye okuvunama. No, sisobola kubanga domination. Kati I would rather die standing than a man on my knees. Bonagana okuvunama onali aki Beba n'abasomesa abamu abavunnanye abasiru. Nkugambye oyo saagala asomese mwana wange. Tategeera. Aliwa. Ono yazzeeyo mu kiraasi. Owagirako eddimu kaabwe? 100%. Lwaki? Anti gavumenti dirwe bagibanja. Dirwe bagibanja. Ngemaze okufuna obuyinza obanga esaba buyinza. Ngesaba. Gavumenti weesabira obuyinza bwe basinga ogibanjiza bano bazzeeyo okusomesa mwe temulizifuna. Mark my word. Bwe balibongerako 10,000. Owagira babeere mu keddimu. It is just common sense. When is government at its most vulnerable position? When it is seeking mandate? Abaana tobabaliridde baana bagenda. Abaana sibabaliridde. Mubigezo byakamalirizo. Nziramu mbaliridde abaana. Omusomesa talina abaana. Abalina. Basoma. Tebasoma. Abaana b'omusomesa ate yetasobola baweerera. Omusomesa tagenda mu ddwaliro. Agenda. Bwalwala. Kakati kyekiri kye nagambye oddidde omuzadde ng'owadde omusomesa omwana ng'osobola okwejjanjaba ye tasobola kwejjanjaba yadde kujjanjaba babe. It should be collective effort by even us the parents to send kituufu omusajja ono kyasaba kituufu kuba omusolo gwasabako gwaffe. Kyekiri kye gamba nti bannayuganda beediima mu mpalo. Kati amusuuzaga kati obaabo beediima biki n'olwo bwe lutuuka Ifrisi yoli gwe nagga nti Ifrisi baamuleese paka kwalentinga ennyumba kanneesekereko senkerekejje nabagambanga nti ekiri atabaala neyasigadde waka kati bw'onooba ogabanga lisiiti eyapangisa ennyumba giyise mu Ifrisi kuba ku mutwe kuba mu ngalo ogamba abasiru ababadde baga nti baafunye nnyo bagenda kutakisinga. Until omuddugavu ono ayina kutegeerera mu bulumi. Okay. They don't understand and they don't know who is for them. Okay. Because buli bw'obagamba nti kino nja kijjawo nze nakiddamu nakibagamba I remove Ifrisi. What would be the interest of every musubuzi to contribute in a campaign of someone who says nti I'll remove this badduka bagenda kulya mu KFC? Please mumulye n'abaana bammwe. Naye it is temporary. Ko 13 nyezawo Sat Radio 4 ensusuzi ne Radio 7 ne Radio 8. It is temporary. Bano nnyonyi terima muwembe esanga mulimire buli omu bagenda kumukama paka bwe banaabakabamu omusaayi. Kale katujje katono nnyo president tungereyo ensonga zino. Owa restaurant kampunzike ne kino. Waliwo mukwano gwange sijja kumwatula owa restaurant. Bamuganye nti baagala Ifrisi receipt. Naye musaasire ekisooka VAT kitegeeza omusolo gw'oyambako okusololeza gavumenti ng'ogubinika ono asembayo ng'ogujja kwona akusappulayinze kye bava bakiyita input output. Mbuuza omuntu wa restaurant bw'aba agula amatooke ng'agula amatooke ana agagula mu katale wakatale amuwa lisiiti kati VAT amubala atya? Sibyaliko kitegeeza ye alina omusasula. Kitegeeza owa restaurant ono agenda kugwa. Remember ono yeewoze apangise ekifo ateeke mu restaurant oyo naye agwe. 2 ono atunda omusenyu gw'ebiwayi kubanga abazimba sinti buli omu aleeta Sinotrack. Oli agandeeterayo ka pick-up oba ka LF ke naasobola nti aleete Ifrisi receipt okutunza oba ow'ebibajjo by'amayinja g'atunda kwaring business. Bannaye mbabuulira abali eyo gavumenti eyagala okusuula bannansi eyita mu musolo ku bibiri bw'emala okubasuula ne bafuuka abaddu abasabiriza
olwaleero walabye abagenze ng'omukulu ajaguza emyaka gye egy'obukadde mungu gy'asobodde omuwa 81 bagiyita gya buto mbu naye nga bonna abaabaddeyo wallahi bali mu kusaba. Can you believe it? Boda union teri yazze mujjagulizaako naye buli yasitudde ng'aga sebo nkusaba ng'omusaba kuziriwa zennyini yazikugjeeko mu musolo mu mafuta n'akuyamba n'azikuterekera kati bazze bali ku maviivi. Taata tuli wano tusabiriza tukusaba otuwe mu saako zaffe. Laba omuntu amaze okujjako wali wegayiriddeko akubbye ate akuddize kyatutte badde bagenze kusaba sipiiki zonna wawulidde yagaba eyamugaye nti nkuwa ku birthday abantu bakuleetera birabo si bwe kiri nga bajaguza amazaalibwa ago keeke ne bazireeta bano bazze naki ngalonsa kakati omukulembeze bw'oba tosobola kufumiitiriza n'ogaa nti mube nayise bonna ate bazze kusaba nze kubanga ye ayagala azimba ekifaananyi nti nze agaba nze kamala byonna nze ayina obugagga bwammwe kwaya bukwata n'aburitaininga trying to build a monarchy nti is a king a modern day king nti bwe mmala okubajjako ngamba raidinze kakati kambaddize mu bumpwakimpwanki kyovola nti abaabaddeyo ab'obutale yo excellence munnaye naffe tubadde tusaba naye ng'omusolo ogwo gwennyini kyovola bannagaaya aba booda listen bwe nali nabo ne luli nti aba booda ono temumusaba mumugjeeko state power yasabe mmwe kubanga omusolo guno gwennyini gwe muli mu kumusaba bw'agujja ku booda oba tokyagisasulira miliyoni 12 eya looni eba ya miliyoni emu emitwalo 10 jako omusolo ku booda eno nze njivuge nga sikwetaaga kakati ye kyateekako is to use the state weapon of taxation n'akubinika omusolo bw'amala ogukubinika n'amala najja n'agamba nti kola sako jangu okombeko wano tikombako wano kwata ku ngatto yange tigwe nkuwadde ate nazaabazi kwazise yayongedde okukakasa nti egenda kwongerako ku bungi bwa district eziri mu Uganda ziwere 105 egenda kwongerako district endala 4 okutongoza Tororo ekibuga ebimu ku ebyo byezeetongoza nakyo kyegatteko kino kigasa tubadde ne district 146 bwetwongerako 115 obuweereza bweyongere bannayuganda bongere okufuna obuweereza obugumidde kankuwa ekyokulabirako kimu abaddugavu I think ffe kizibu gye tuli kubanga nabagamba when a country lacks a mission and a vision ne strategic plan ebeeragawa. That is why buli kaseera ekulanga bwesanze olwaleero kankwe kubanga ebintu ebisinga byandigiddwa mu census UBOS Uganda Bureau of Statistics bwebaawo buli luvannyuma lwa myaka 10 ebala abantu negereka obwavu we butuuse negereka basinga kuba mu business ki negereka enamba yaabwe negereka na mirimu ki oba nekubalira emirimu ki abantu bannayuganda abasinga gye balimu abannayuganda kumpi ebitundu 6 ku buli 100 bali mu byabulimi nga mwe batambulira naye ebyobulimi ebyo nga kyetuyita subsistence gye nnimawo gye ndya kwegaba bakiyita survival singa sirima nfa oba ontegedde kyegambye nkiraba kitegeeza eyensi ebe ebodalinga ku kye bayita poverty kiva mu poor kubapimira obugagga bw'ensi ye scheme of survival omuntu yenna gy'asobola okusurvivingirako obwensi yonna ewamu nti mu kyagi ky'ensi Uganda singa wabeerawo ekigwa kitalaze nga kyetwala emyezi 6 nga buli munnayuganda takola olowooza Uganda esobola kusurvivinga emyezi emeka mitono reserve za Uganda tezisoboza kusurvivinga myezi 3 myezi emeka 3 obugagga bwa Uganda busobola jima zaako myezi 3 kati katukize ku muntu wa bulijjo gwe munnayuganda ali eyo agenda mu kalulu kano okulonda
singa opimaapimamu obugagga bwo bw'oyina nga totunze wabula nga n'okutunda tekuliwo nga bwe twali mu covid sente mu savings zo ezisobola okutaasa singa okedde enkya n'olwala nga gwe semaka abaana balina okuddayo ku ssomero olina okulabirira ewaka olina okugula ebintu ewaka naye nga gw'olwadde golowooza amaka ago gasobola kuwangaala bbanga ki nga tegannasasika. Waliwo wano mu Uganda ng'abantu ku buli 100 katubale na ku buli 1,000 temuyinza kuweramu bantu 2 basobola kwesasitaininga myezi 6 nga tebannatunda kye balina. Nga tebannatunda kye balina nazzaayo abaana ne basoma n'abaawo nga talina wakubye essimu n'atambuza sente. Mu Uganda wano tebaliiwo tessimu eno obabuuze nti osobola okuyimirirawo okumala emyezi 6 singa bagaye nti bamututte mu ddwaliro e Mulago nga talina kike kyatunze obanga waliwo mu ddwaliro lye bamututtemu n'asasula bbiru y'eddwaliro n'abaawo n'amaka ne gabaawo. Eggwanga lyendi mukubuuli ly'eggwanga ng'okuva e Masindi Referral Hospital Regional Referral paka e Hoima paka e Mubende paka e Fort Portal temuliimu CT scan. Nga bw'ogwa ku accident balina okulifaalinga ojja e Mulago okukuba ekifaananyi okulaba oba omusaayi gukuyiise mu bwongo ng'ekikujja eri kifaananyi gye bayita CT scan ekitunula mu magumba ekitunula mu bwongo balaba oba omusaayi gukuyiiseemu bakutwale mu operation ekubikkula obwongo oba nedda. Naye nga ne Dr. Muhumuza omusajja gwe mmanyi musaamu nnyo ekitiibwa akulira basajjonizi bonna surgery department musajja wattu taweza basajjonizi bawera 50 mu Uganda yonna basobola okuperforminga surgery. Ng'olina kubeera ku lisiti olinde ba Dr. Muhumuza Dr. Senyonjo ave Mulago addukeko musajja wattu Nakasero addukeko mwaye ekike addukeko kugenda kubikkula baatise bwongo oba kuba bikkula bwongo nti ono yafunye stroke. Abampuliriza stroke galinga amasannyalaze aganaakuyitamu aga pressure ne gakugongobaza either full omubiri gwonna oba pasho oludda olumu. Bino byonna biva ku ki? Anti kakati gavumenti gye tulina yeeyokka esobola okugabula omuntu emmere gyetasobola kulya. Tepulaninga ne bannansi atulira kyeri mu kkola kasitema lokuwa esiringi omutwalo ate ekwagaza ki kyeri mu kkola wano yakugula ng'egenda mu kalulu ne bakwata ne bawa t-shirt ne baleetera abayimbi ne babayimbira ne bawa n'emmere mu kibanja ki kulaale mu kibanja ki kyaggwera kulaale wali yayogera ki